soja abadde balwana be bali mukanira kadi abatazirwaniridde nako nabadde mpulya bagamba ono yagudde mu kamyufu kenare munajja olwokuba ina sente bamuwadde kadi kyokka ffe tubaddewo tuyewo mubiri nzo ndaba n'enkovu wano nzo ndaba na kino nze ba you understand nge yavudde mu enare mujjo ayinamu ettooke bamuwadde kadi ate ono baddewo nga talina ttooke bagimumye kubanga ono eyazze bo bakugamba yalokose. Oh, kati ate nze ali abaddeyo. Kati bw'olokoka olunaku lwennyini lw'olokoka oba ofuuse ng'abalala abalokoka edda. Ye philosophy. Nze olunaku lwendokoka. Nenkanankana n'oyo omusumba ali katuuti obutuukirivu. Kubanga byonna mbisudde eri kati nzize. Tutegeraganye. Kati gw'oli futu soja naye ono omulokole yalina ebisaanyizo. Ekyokubiri gwe omulimu ogwo guyinza okuba gwa kuba ngalabi waliwo abalina okuzina ate waliwo abalina okukuba engalo kyokka waliwo bemulina zikubira ebyo nabitendera kati futu soja oyinza okuba nga levo yo yakuba ngalo era nga gwe mulimu gwo omukulu kati ate gweyagala osesetukove mulimu gw'okukuba engalo otule ku ntebe kubali bakubira engalo kanti bagamba nsesetuke andi bagamba osesetuke naye bayinza okubanga bwali osoma kati wakasomako sayidi emu bwebagamba okusesetuka tebagambirako bisaanyizo akapande bakasoma bubi akapande basoma kafuna bafutu soja era wakati njagala muddyo mwetegereze abamu batandise okuba yutani nalabyewo owekira yagenze mu PFF batandise dde okukola ki obupande baali basoma buki bufu kati bakulaze buli ku level ya foot soldier. You don't qualify to be a one now. Nyonyolaganya masters. Kati si foot soldier bamulesenga ki. Ene kifo kibamwade. Yingira mu NUP at your own risk. Wala ko upando. Wakati on risk. At your own risk. Yingira mu NUP at your own risk. Ekisooka bigenda kutta kariya y'abaana bangi. Abadde bagali byobufuzi. Kariya zaabwe zigenda kufa. Bagenda kubavuma. Bagenda kubalwanyisa. Bagenda kubaliisa. Oyo yalidde. Abo muhozi yabalese, abo Museveni yabalese, abo twabala badda, abo ba DF, abo bakino. Nengo omwana just ali genuine. Yabadda yagala buweereza. Tutegeragana. Mu kibeeremu nga mumanyi. Tulina ebibiina nze nyina ekibiina ekyange. Era bamemba bennina everyone is happy. Because bakingira bakimanyi. Wanawo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasuze otya osiibye otya oli otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo sobodde otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Ssaalongo Matovu Moses ayogerera NED National Economic Empowerment Dialogue waliwo eyaŋŋamba nti show yo ne Matovu enkolera olunaku era buli wiiki agirindanga mbaga Matovu buuza abantu so neyanziza soka kulamusa kugwanye mulamu bulungi sebo yabadde akasati kanyirira esati y'amaanyi esinzeko y'amaanyi uza kyosinze nene ngatera nayo kye musipi gwa olaka gwonsinga ukusiza musipi leero gokka ebisigadde tugudde nkukubye sebo nzikiriza abatulaba naye mbandiriza era mulamusako nti mwasuze mutya mwebala okulaba nga programu eno naffe tweyama tujja kukola ng'ekisoboka okubaweereza ekyo tulowooza nti kyekituufu. So amanya Ssaalongo Matovu Moses omwogezi wa NED. Asimu yakola atya? Asimu gyali atula. Yakola atya? Naleka alina byasuubiza naye Saala wasimu yo. Ayo mujja kwetereza. Kyeyateekako kantu konna. Zisifaayo simanyi. Oba yateekako ne zigenda muzenya. Namuwa esimu y'obutereevu agirina. Eyanga agirina butereevu. Namugamba nti saagala wakati saakubeeranga nze lutindo. Olutugatta. Bw'aba akwokyayo akwokyeyo. Oba nawe wena by'omwagalako bimwagaleko ebyo byammwe. Si byange. Okay. Badde manyi yaziteekako Nnaalongo n'azitwalira muzennyanya. Nnaalongo salina ate embeera ezo. Ssaalongo njagala nnyo tutunuulire naddala tikiti za NUP ku bwa kansala, ku bwa meeya, bwa magombolola, ku bwa meeya bwa municipality. Njagala tusooke na nsonga y'abafutu soja. NUP yagala abafutu soja beesimbewo. Naye bafutu soja abamu tebabawadde tikiti. Abalala nabyo bazze independent nga Sauda Madaada. Waliwo omulago nalabye Oweka Wempe. Naye abalala bakyajja independent bakyayongera okuba nominatinga. Abalala basusse ne bateeka ku lisiti esooka naye ate ne babajjako ku lisiti eri fayino. Lwaki ogamba omuntu yeesimbewo futu soja n'alaga interest ate n'omumma tikiti? Ndowooza ekyo ekusooka si kikyamu.
ekyo bagamba besimbewo kubanga gwe komo akafaananyi babagamba mwesimbewo tebagambye nti gwe gundi wesimbewo bagwe gundi so ayagala yakola ki kati muli abantu 5 ku kifo kimu mwenna mbadde mugenda kufuna kaadi ne kati waliwo ng'omuntu nga Sauda Madada tukyava wali ye mulwanyi tukyava wali mwenna mbadde mugenda kufuna kaadi kwa muli bameka 5 era balina okujjako omuntu ndowooza twandi bali tutunuulira enkola gyakozeemu nti oyo omu gwe bajjeemu yabadde asaanidde ndowooza singa tukoze ekyo then twandi bali tuyambye bannayuganda okubawa service entuufu ekyokubiri bw'oleeta ku Sauda Madada nti mulwanyi bye tugendamu bya bwongo si bya taikonde si bya kikonde bye tugendamu bwongo ntera nnyo kyogerako nti njagala nnyo tuwa ekitiibwa kibayita politics kubanga politics yakuleetera kibayita omukulembeze akusalirawo bw'onaalya actually Matia omukulembeze akusalirawo ne bw'onaayambala kuba engoye zino bateekako akuwa akaaganya okuba nti okola ssente ogule essaati ennungi oba tokayina akuteekako omusolo omungi ofisse akasente ku mirimu gy'okola oba tokola ki oba tofissa bw'oba okola musaala ateekawo embeera nti omuntu akola alina okusasula omusaala oba ne batamusasula ayitafaayo you understand yakola policy kati bye tugendamu bya bwongo si bya mifumbi Sauda Madada nze ebbanga lyemulabye bye mbadde mulabamu bya mifumbi kyensinga okumulabamu ekirala kwambala overall binakanankana kati simanyi okwambala engoye ezo n'okuteesa oba bikwatagana kubanga nange nsobola okwambala amasuuti gange nenzigumira naye nga bw'ojja okunnyenyaamu katono kyengeza kutegeeza okwambala kirala I can present myself nga mutuufu olaba matovu agumidde niwe ogenda omunyenyamu nga mukebekebe naye matovu waliwo ne mu cabinet president abikola n'aliwadinga abantu bazze nabo atambula nabo ekyo kituufu naye ekisinza okuzza eggwanga Uganda emabega ye reward policy nti omuntu newankubadde tasaanye naye tutambudde naye kamuliwadinge nga ekifo ky'omuweza public office kisalirawo obulamu bw'abannayuganda ndowooza kyamakulu okukiteekamu omuntu asaanidde kakati ate omuntu nga Sauda Madada one kyatulaze nti okusinza ku NUP takwalifyinga kukiikirira abantu beadagala okukiikirira ndowooza abo bakisenyi Kampala Central okay tasaanye right naye bw'oba oyogera ku kya rewarding basobola omuwa emirimu emirala katugeze basobola omuga nti gwe okuleba foot soldier kyekyo kimuwa omusala twagala muli rewarding no kubanga namwe mufuna omusala no the issue kakati nze njagala kubuukako ku kya omusaala the issue is tujjako dictator is there issue ontegedde akati nze njagala ye Sauda agamba bonna beesimbyewo ate nze kati abayo nze njagala kutuula mu bigere bya kyebampa bajjako kyebawogera balina ebigendererwa ebinene ontegedde ebigendererwa ebinene byakujjako dictator regardless oba olina kaadi ba tolina kaadi oba olina ekifo ba tolina kifo ojjakani dictator kati bw'oba oyagala Sauda Madada kumuliwadinga omanyi mu byobufuzi twaganya recognition n'ebirala osobola omuga gwe okuleba foot soldier alright era bw'oba oyagadde mwokyayo n'omugamba tukutadde ku musaala stehol badde kuwa sente meka badde egenda kuwa milioni agenda ku 5 agenda ku 5 badde ogenda kufuna milioni 6 katukutadde ku kitebe wano tujja kuwangayo milioni 4 ng'omusaala tukuwengayo milioni 2 nga tuzitemya mu airtime $5,000 omwezi transport $5,000 bw'allowance tugenda okuzikangera 6 okola ki oguyina but kubanga mulungi mu bino ebya foot soldiering mu kwambala ebintu na motivating abalwanyi nakola kinayogera ebikankana nawuba emikono then that is the best position bukimuteekemu muwe salary eyo alright kati jukira ogenda kuba mufudde national leader mu category eyo than okuba nti ali ku stehol kubanga omaze okukitegeera mu ku stehol tajaawo ke katiba ke katiba okay genda mu maaso ke katiba kubanga nze njagala kutuba mbigere by'abasunsudde nti bwe baatadde ebbali okusinziira ku bo balabye ngabo tebagwanidde either mu busobozi tebabuyina oba ground tebagiina or otherwise nze simanyi byebasinziddeko bo bwe bamanyi akatiba kaabwe naye konna bwe tukasamingapo akatiba bwe kagenza okukola omugatte nga tagwanidde naye olw'okuba tuyagala mu disappointingana kumusuula mufunire office ki byebiri byogera Museveni nti Museveni alina abantu be oyinza okuba nga togenda kuba member of parliament oba minister
nakuwa ekifo kyonna. Nakuwa ekifo. Tunulira aina bannakiwala kingi and the likes. The second is and the likes, all right? Abadde nabo yamanyi bamukoledde. Namu obwa minisita nga ne obwa minisita tokoze bulungi nawe mujjako. Ne namugamba oli mu wa magezi wange ku nsonga z'abaana. N'abavubuka. Era nakuwa omusaala wa milioni 3.5 namwongera emmotoka namuwa omusirikali namuwa office. Toli cabinet minister. Naye era akuwadde position. Akuli wadinze. Kati ekiri nti oyinza okulaba nga obusobozi bwono wano tebuliiwo. Naye nga alina wala wasobola. But asobola okuba mulungi okukulira ba foot soldier mu Uganda. N'omuwamu ekyo. Bw'aba abadde anoonya ssente eri n'ozimuwerawa. Awo. Okuggyako nga abadde anoonya ebyenjawulo muli okubba. Nti bwe mba mu kanso ngenda kuyisawo ebyenjawulo. Naye bwe tuba nga tunoonya salary eri gimuweere wano. Muwe obusobozi bwe buli. Dhani omuteeka eri, oyinza n'omuteeka eri n'atava mu kigambo nakyo n'avumbeera. Mu kanso. Aye n'akuswaza. Kubanga nze simanyi basinziddeko kubasuula. Niye bantegerekese. Sinaba kutegereka, ntegerekeka, nkakasa ntegereka kati yo NUP ina byasinziddeko kubasuula. Nze matobusi bikola ki? Tobimanyi. Naye bweba yaba student go to qualify nga kuwa counselor. Naye atobadde die had ero liroyo nnyo very active. Mufunire ekifo ekijja mu ekyo katwogende kusanda madadaika. There are some other walogo nalabyo bayisemanda. Ngali okona okaba amaziga akaba yagambye ngene kwewo obutwa abasajja mwe muli bazibu bingi nyoze bankubana alago olubale kibiki nabalabye nadembiraba kakati oyo because wobanga oli party nga NUP oli munene compared to parties endala is opposition. Secondly onayo musala okuva mu government gwa billion doza town ne million 7 buli mwaka. Kati ku mulundi guno mwene financial year tulimu bagenda funa billion 7 n'ekitundu. Ndowooza nti sente ezo bw'ogattako n'obulala bakunganyiriza bukola ki? Basobola okuggyako abantu baabwe nga 15 ne babanga wanga yakasaala kwa miliyoni ne babone bwa activity ne baba deployinga. Mu bwa activity obwo omuntu ojja mukola ka budget ka million 3 kutumye erubaga. Gende rubaga akole ABCD ka budget ka milioni emu. Ogende wakola ofisi ke mitwala meka 2. Ne wali okasale ka ke milioni emu. Kwa mulimu Beclose anti bali outstanding according to them nga foot soldier. Zarongo. So complete Zani okugamba nti kubanga foot soldier abadde avuma nnyo. Abadde saba abadde ine emirimu gyako. Kati nze nyino olupimo olwange kati nvudde mu byabwe. Kati ntudde mu buyinza bwange. Kati nkomyewo nganze matovu. Bili byadde byabani mbadde nku analysis eri technical era eri logical katandike analysis ezaffe eza street tutandike eza wali ku magic parking eza magic parking ezaffe eza street kakati gwe njagala olaba omuntu nga Sauda Madada wawuli abebe kulu byamwogerako nabiwulira wabiwulira abadde omulaba byabadde ayogera nga akulembedde Zahara Neneisa kati goga bakadi okola otya njemuwa muneisa eyo njemuwa nga eggwanga lina likugamba nti NUP mu mukulembedde okuleeta n'abanyu b'enjaye abatalina magezi abavuma abavoola kati noddira gurupu y'abavumi abavoola n'ogisunsa obunene ogiwaki tikiti otegeera kati singa ate kyetwogera kirala olaba twogera nga ebawadde Nubianili atabera nko administration noga nti yasinga oli abadde ng'oli abadde ono balaga abakoze eki abalazeeko nti asobola wakiri oyo gayinze mbadde mugobererako ekisaamusaamu mu bammeya betulina e Kampala oyo gaya abadde akola ali wa mugambe mu bammeya betulina nti omanye mu politics n'okusitula eddoboozi ly'ekibiina yakyo kikulu okumanya nti mmeya w'e Nakawa wa NUP wanyuza okubuuza nti mmeya w'e Makindi yaani timulya nyama ate speaker yaani nga mutuufu tomujjukira kubanga tomanyi bimukwatako kubanga tayogera ntegereka kuba kyendegezaako kati okusitula eddoboozi lya party it's part of the activity mugamba abadde abikola n'omulala yannuma omwana oli oba eruyombya Godfrey speaker ku ground kituufu nti bwe tuba twogera kusitula linnya nawe kati nga nkubuuza nti bali vis-a-vis Nubianili okola otya mpa mugambe Nubianili simuwa okitegedde owa mugambe Nubianili tokola ki naye from the word go ensi yonna yategera Nubianili kadi yagirina kituufu kubanga
chaliwo ono kubanga ye muyimbi munne ya mubaki nga yewe regardless of obusobozi alina kati ebyo ebyombe ba Sauda ndi Nubian Elias nga mugambe nti nedda you understand ojja kulaba ne byawa waiswa bakapere bonna you know nade wabuuza nti wanna gweri katwa kisije naze eje nagwa ne waiswa swaza you understand so nze ndowooza tuddeyo ku lupimo NUP njagala kujebazaamu makyazira bina byakosere gasiya gubayina mungi but mayine bwe basawa nga yafa ole tukaka limene katikingire wachi watufu kitufu nga kafira musamu kagenda kikabiri era kasaka lwako mukaga abiri we kafira eba awo era bogisanga ogamba ziri mukaga abiri ogenda kukebera ko nawo ziri mukaga ameka abiri banji be basudde nebe nabe balekano omulimo ogubadde omukulu nze kugwemba dendaba because mbera nnyo ku bintu bya social media ebyo TikTok mbibako bi Facebook mbibako bi X mbibamu omulimo ogusinga omukulu gubadde gwaki kuvoola na kuvuma kutyobola kukonjera bakuyikira ng'ensanafu nabadde mbalaba waliwo akabayita kasemanda manyi omekyota okujjonkera okujjonkera kajjonkezi kalungi kajjonkera abantu Sauda Madada nga yakuyimiriddemu genda obuze malende ndi wambo commentinga kiku kya Sauda Madada butamuwa ticket ule kyana kuddamu omuntu kati Sauda Madada agoba lubulwa fulufiga era ilijakwata nga fulufiga wali mwena aremu eno bainayo Sauda gyali eno Sauda kyatatuukako si muwemuzi muvumi mukimu tatisa akola ki ayogeza amaanyi wakiri si muvumi si muwemuzi naye nga amaanyi agogeza kwa kuvuma avuma naye si muki manyi byanjawulo okuba n'okuwemula kakati bw'omulekerayo oyinza okufuna fulufiga omulala NUP kati mukati ngeyetereze nga bwazze independent kabana Uganda bannakampala basalewo ayina amaanyi era kikuwa ekifaananyi ekirungi ekyabana Uganda kirina nakubuuza nti naleka ekibuuzo lwakati bakinziramu bulungi nabuuza nzigenda esimbewo banedda kubanga nze bwe nebulira bagamba bagira olinda mu obusobozi mbuyina buli kimu nkirina naye bwe natula environment gye tukoleramu bikate kufevalinga kizo kwata enfevalinga then ng'omugezi osooka n'ottamuko ku bigere kubanga kati eno regime y'Abasauda eba full figure n'ekibiina kiri mbuyinza kyowooza nti kyalwadde steady kikuleetera ba full figure ba butcherman bakusaasira bebalina okuwa omukulembeze w'eggwanga amagezi kati eno nayo leete ba full figure bani ba olw'embeera eri mbeera y'abalalu naawe olaluka kati nze ndowooza nti ekiseera kino tulina okutandika okureflectinga ku ggwanga lyaffe liddemu ku layini entuufu ate ekyokubiri bwe tubeera mu lutabaalo buli omu alina kyasobola okukola waliwo abafumbi b'emmere waliwo abafuuyi b'emirere waliwo ate bakombatanti abakwatira ddala emundu bagenda ku front kyokka tubabeera bakomanda babeera naye mu mawoteeri gyowera ebiragiro ye ali ku zi satellite waliwo abali ku front wano waliwo ali eryawo ebiragiro kyokka waliwo eyabaza olutalo kali omu alina omulimu ye tojja kulowooza nti ate agenda okubeera ku front ate agenda okudirectinga olutalo ate yakoze design ate oba kitegeera kati bamadada balinayo bagwa naye madada alina kyayogera agamba nti Nubian Eli yesimbyewo Secretary General yesimbyewo twabyogera nakugamba buli omu yesimbyewo sala muwonge omukulu yesimbyewo zebaki temupaka akafu butwali mu batuyingira 221 ojjukira ebigambo byayogerera ttiimu ya muganda wange mukaago abo bakayana kubanga babamye kadi badde banonya bu 444 no sibya bu 444 twagala kujja ku dictator oba twagala you remember that narrative ya bu 444 emabega bunagezaako kiza handafuna ebivumo ku platform zange ekyo bu 444 kati ndaye nade embuuzo ekibuuzo nti bw'oba onajjako dictator wetaaga kubanga olina ekifo Museveni mu kinana yamala kufuna kifo okusalawo okuyingira ensikajje ku government yaliko na UPM kye yafuna yamugana okulayira yafuna kifo kimu ne bagamba nakyo tutukola ki tetulayira so it wasn't about ekifo it was about removing that bad government by then now ntera okuddamu ebibuuzo nga bambuuza matovu lwaki teweesimbyewo regardless ng'ogyeko ekyokuba nti embeera eri hostile tejja ku appreciatinga fe abamu naye ndowooza nti nyina ebyamakulu bingi byensobola okukola nga siri MP siri councillor siri chairperson nga ndi munidi nga bwe nkola ki
okujja mu need waliwo ebibiina nga NUP kale ne bali tebanjagala by the naye sinafuka mu binnyonnyo gye bali nali badde nsobegayirira they would accommodate me nali sogenda mu UPC nali sogenda mu JMA nali sogenda mu FDC ne walala ne DP whatever nali sogende wantu wonna ninagamba no kankole ekibiina ekyange nkidirecting mu byentegeera byoyagala era nakubalirako need byekoze ku siini y'ebyobufuzi ndozo twasembye okukola program nakubulidde nti olwairo ne slogan just wakiri FDC yagitutte just slogan ne FDC lega money in your pocket wakiri slogan bakoze eki bagitugamba tulizo okuwanga tuli ba namba lujeka tulache tusobola nye wakiri nakasembayo kubaka tononga ka slogan bakakoze eki bakasise emirundi ejenjawulo odde kyagula yadde nako ezonga ali bulaya yogera resources zaffe minerals bazibye you remember bamuulira ebyo ezoze bye bitu badde biteyogerwako wane Uganda tiyayogera ku minerals bya fetu tutunuli because bitu biri popular mu bantu nebe tuli popular mu bantu ku kubumoli ne tubyogedde ense tukwaga nti ne minerals zaffe bazibba munawuya mwami kyagula nyinga abyogerako bonna bade tuna PFF bazze mu regional governance bagise federal mujibayita aba regional leaders babita ba governor copy ye kyekyafe kyennyini tuze tukibagambe ensi ekimanyi tulizo okubanga ffe tuli ba namba lujega but the ideas we have si bya namba lujega tulizo kwa tuli incapacitated by resources aggressive to move na yebye tuogera ko wakiri ebisamusamu ensi ebya appreciate nze PFF netwala governance je tuleta mwami Kyagulanyi nata napiki ngamo cha minerals nandula mafabi natwala cha money in your pocket buli omu natuli obufififi kitegeeza kinti singa twali wo oba nebyo birozo tubyandikoze eki tebyali baddewo so setaga kubeera MP oba kiki okubeera kwetafali lyengatta ku kyemuyita struggle oba revolution or change kati matovu kati bwenda balubongoya Secretary General Kyagulanyi President wayiswa mwogezi ne mukama we mwogezi bonna nga buli omu anoonya kifata kifiirako obabuuza nti abaffe bwe mutabana wakifote mukola yabange tusooke tu evaluating ababaddeyo basennyonyi bakoze ne tiimu y'abantu 57 kuba kati bali abala bagamba bakola nabo bali abala opposition bakola ne Museveni kati bana 57 be bali genuine kati abali genuine bana 57 zino zimalayika zikoze eki tezina njagala kujjukiza nti Wakiso ne Kampala ne Mukono ebitundu 9 ku 10 NUP erina obuvunanyizibwa obukulembeze 9 ku 10 yeah nempiji bale simanyi nnyo statistics za mpiji kakati nga otandika okwebuuza nti bwe twogera Kampala amagombola gonna bagayina ne ba cancers na biki Kasasira ali atya batunze mwala ebinnya biri bitya obulwaliro health centers buli butya kubanga bali mu control bagamba tugende twanyise embeera embi ng'ogende Wakiso kiri kitya gende Mukono kiri kitya uliaja gamba siba ina budget tukimanyi siba ina budget ne bagenda bakimanyi tisiba ba controlling ki budget ne basuubiza nti bagenda kubikola era bana babadde muzanyo aba tegerekese ababadde babadde muzanyo fe tugenze kukola ne bagere omanti budget siba gikola ki siba bagiyina njagala mbere nga ntegereka bulungi otegereke now bwe kiba nti tebalina kye bakozera mu Uganda alabye naddala wano mu Buganda nti engule bebajetikka performance ebadde etya bwe tuva ku bino bya services engeri gye bazirwaniriddemu kubanga oyinza okubanga totaddewo ddwaliro tokoze kkubo tokoze eki ne tusuubira kituta advocacy okulwanirira balwaniridde kyenkana ky'amalwaliro g'omu Kampala muno okubaamu eddagala health centers ne Wakiso ne Mukono balwaniridde kyenkana ky'enguudo balwaniridde kyenkana kibuno community schools amasomero ga government agali mu Kampala ne Wakiso nditwabalabyeko nga bakuba emmeeza ffe tujja kutuula nga budget y'essomero gunte etisiddwa abaana ne tulabye kyenkana ki kubanga tumanyi munnabyabufuzi kyakola wano si gwe olina budget naye eddoboozi lyo likozinga budget okujja tulabye kyenkana ki kakati olwaleero be baliyo ate be bagoba bannaabwe njagala oleme kwerabira nti ba MP 57 abali mu parliament
betwogerako nga abakoze oba abatakoze era basunsula ku kitebe mwami Kyagulanyi n'abatuwa n'agamba ze malayika zemba wadde eba performer n'ebigenze mu kisanja tubirabye bo benyino batandika beekubira bennyini nga babeekubira so omusi babiri basukane mu 10 batukako n'okutuuza enkiiko nga batula 20 mwaba out of 57 batula 22 Kyagulanyi n'agenda ku kitebe n'abuuza nti naye kakati bonna baliwa betwalonda nga talaba muntu naki niye abwe yabatuwa era ebadde performance tumwesiga tutya nti ku luno batuwa tebagenda kubanga bali ekyokubiri yatuwa bakansala be Wakiso n'abo mu Kampala abe Wakiso bonna bagwera galuga ewamwayi Museveni including ndoza guma wadde ticket ene ya chairman oba enajja na sifu bali wa mwayi Museveni nembu yete yagenda yeye yaba coordinating abanene kati kyonna kye kiri ne 80% bagenda wa galuga bagenda galuga ye yabatuwa era bali ku ticket ye era batonge abe Kampala wano erubaga balonda wa NRM ga speaker bazira ye yabatuwa Makindye the same stuff Makindye nayo balonda wa Makindye NRM ndoza speaker amudira era bye NRM nenga ate abasinga opposition now katoli akubuuza ekibuuzo nti ku mulundi guno kyanja lukibagenda okukola ngana kati olaba balonze kansala omu nasaba Lubaga nesanga bampadde Ntinda yasaba Lubaga wasaba Lubaga saba kikiri Lubaga akati basaka nga wa DF ate bamuwadde tiketi ya yagiganye wa DF yaziga najja nagandize mutibi sibimanyi yafumide ku list y'abantu yafulumide ku list y'abantu Owerwengo chairman LC5 go badi ticket ya bamita Abasi Kizito Abasi Kizito yagudde mu kamyufu KNRM Abasi Kizito kubavubuka abe NRM bamuwadde ticket ya LC5 chukate nga bainawo gwe baji waluli wadde yagwa nze sibamanyi nze kati nze kuwa bino dembo no wa CBS nze kuwachi reporter bwino duli oli ali mu kamyufu KNRM nagwa era kati nakone kobe mu page akola bagude mu kamyufu KNRM nga bona bayingide ne bawadde ticket be bakoledde nnyo struggle kati mugamba abakoledde struggle ngate abagude mu kamyufu KNRM atendo boyingiza struggle bagikole bagikola bali eri munda oba bandi babadde ba black operation eri munda so zentino kubagamba nti ekintu kino banvuma olwaleero nayenze sifaayo naye akaseera kagenda kutuuka bategere nti Matovu yali mulanzi nabagamba NUP mugiraba naye bwe mutegendereza nnyo mujja kwesanga ogwo mukono omulala ogw'NRM ate nkyogera nga sitya ate nkyogera nga ntya Katonda sitya abantu ntya Katonda naye bwe muneefumitiriza obulungi mujja kukisanga nti NUP mukono gwa NRM ogwaleetebwa okukuba ensonga nga 2-3 esooka okukuba Buganda ekyokubiri okukuba Obukatuliki obufukamiza ku ttaka kubanga ze institutions wano mu Uganda ezibadde nga zisalawo ku by'obukulembeze era nga zinfluence nga kinene naddala mu Buganda wano Buganda Kingdom oba Buganda Institution ne Obukatuliki era bali bakatandika okubaako kye bakola batandikira ku Cyprian Kizito Lwanga omugenzi kama mumuze mirembe waliwe yagambira nti webanga embeera nzibu tugenda mu kalulu ng'abaana babatta bakoze byonna bavuma oline bamukunkumula mu ttaka ne bavuma mu Katuliki bavuma father ne bakola kyonna bavumye Katikkiro mutuusa mu ttaka bwe bati ne bavuma Nnabagereka Abambejja bonna okubakunkumula bati Museveni ekimu ku bintu byakyayira ddala n'omutima gwe ze institutions ezo mmeka 2 naye nga wano kungulu akulaga nti azisuusuuta ne institution 2 ezo azikubye ate zitandise leero n'abakolo naye nga tutandika okufuna obwetwaze batandika na kuba Buganda era unresolved question Gordon nga ava wano yagamba ettaka lya Buganda litulemye kubanga babikola byonna bagamba ni abasajja Abaganda balemeddeko ku ttaka ndozo bakaita amateeka mu nnongoseza ettaka gammeka buli government yajja erina okuba Buganda waaki ne baamini we bajja bagamba mailo tugijjeewo decrees akola ki zaaliwo ono bwazze empowering ab'ebibanja akoze byonna kati olaba nti NRM ebigiremye okukola by extension ebiwadde NUP emalirize naye Buganda lwazi
munnange nno teruseetuka osodduse isitalo Jacob nankani lukola ki lusigalawo. So njagala abantu nga twogera ensonga zino muzeefumitirizeeko. Nabadde mpuliriza muganda wange Basamulekere meya wa Katabi Town Council soze nete bamuwadde ng'ensonga zibamuvunaanye za bukulembeze bamuvunaanye ensonga ki nti yazo mpulidde ayogera nti bavunaanyirwa bukozi lwa nkola yange nti NRM ajja ne mwaniriza no FDC najja ne mukola ki ne mwaniriza naye ate ng'omukulembeze kyalina okukola kati bano ekyo tebakyagala bo bakugamba twateekawo oluwanyi naye ate abataddewo oluwanyi ate kaadi baziwa NRM abakavaayo abakyali abafu abajja era njagalodde 2021 n'engaba yazo goza nnyeko byagenza omulemerooza byabadde ki obeera mu makkati awo ng'olina okusavinga yalabye nti nsaviza abantu anti wuliriza obeera mu makkati NRM olina ogikola kubanga gwe mutima gwe gye guli naye ate oli mu bano kati sobola bannyeko nga zeemu NRM eri ewaka naawe genda obuuze nyina omumanyi wanyeko mama osimumanyi genda obuuze mu Kabalagala I think ye chairperson wa yenna abakyala bwebanga bamuzizaako naye abadde n'abakyala w'NRM mu eri omu n'abakyala mu kitundu nga akuli ab'NRM nenyeko ate nnyina gwakuze naye kati olowooza nti lebbeera alivaako nnyina kakati obeera mu makkati kiryanga oyo nga nalidde nga bwengamba okwogera ku NRM nsooka kumaganga naye mwe kale NRM ekoze bulungi ne kale mulimu obusobyesobye naye ate oli mbadde njogera na mugguna gati NRM mbi kale busobyesobyemu awo naye basi okutereeza naye manye ebyobufuzi si byangu otandika okubyogeranga ebigambo bikola ki kati nawe naye matovu oli abadde ayogeza maanyi ne kati ngaavumbeera so ekyo kibafu ku bantu bonna nti kasita omutima gwo gubanga teguliiyo era wajoga ekyo sijja kikola gwe nnyini okole ki so abakugamba nti twasimbawo oluwanyi ate munnange bakola nnyo ne bali bakanywa musaayi Basamulekere bamusamudde kitegedde bakola nnyo ne bali bakanywa musaayi njala tutunuulire ku mbeera eno eyabaddewo bana okwekalakaasa essuubi eryabadde mu bantu eringi erya tikiti ya NUP lwaki abantu lwaki asoogera ku kitebe neyekalakaasa nakwata n'ebipande mbw ayagala tikiti naye lwakubeera abantu baffe entegera yaabwe yeeyo sebo togerega abantu baffe kati ngambye ki mwekyo ntegezeza ki bwentegera yaabwe yeeyo kati ntegezeza ki si yeeyo iyo gye bakoleddemu emirimu si yeeyo nowekalakaasa olwa tikiti yeeyo entegera y'abantu baffe yeeyo omanyi waliwo omusajja gwempa ekitiibwa nze sifaayo naye muwa ekitiibwa mutasemu Junganda Ibrahim obaka wakira the man speaks his mind oba oyagala toyagala nakikugamba yabagamba nti mubafuutu soja ne Kyagulanyi ne baana abayatuta obuyinza ajja kumpa obwa minisita mutajja Bumogo ng'ate ni mu FDC by then era nga kituufu kuba kati ye shadow minister of finance yes olwaliro abayita bafuutu soja abadde balwana be bali mu kaanira kaadi abatazirwaniridde nako nabadde mpulya bagamba ono yagudde mu kamyufu k'NRM najja olw'okuba alina ssente bamuwadde kaadi kyokka ffe tubaddewo tuyiyewo mubiri nzo ndaba n'enkovu wano nzo ndaba nakino nze you understand ng'eyavuddemu NRM jjo ayinamu ettooke bamuwadde kaadi ate ono baddewo nga talina ttooke bagimumye kubanga ono eyazze bo bakugamba yalokose kati ate nze abaddeyo kati bw'olokoka olunaku lwennyini lw'olokoka oba ofuuse ng'abalala abalokoka edda ye philosophy nze olunaku lwendokoka nenkanankana n'oyo omusumba ali katuuti obutuukirivu kubanga byonna mbisudde eri kati nzize tutegeraganye kati gw'oli fuutu soja naye ono omulokole y'alina ebisaanyizo ekyokubiri gwe omulimu gwo guyinza okuba gwa kkuba ngalabi waliwo abalina okuzina ate waliwo abalina okukuba engalo kyokka waliwo bemulina zikubira eyo gyonna bitendera kati fuutu soja oyinza okuba nga levo yo yakkuba ngalo era nga gwe mulimu gwo omukulu kati ate gwe yagala osesetuka ova emulimu gw'okkuba engalo otule ku ntebe kubali bakubira engalo kanti bagamba nsesetuke anti bagamba osesetuke naye bayinza okuba nga bwali osoma kati wakasomako sayidi emu bwe bagamba okusesetuka
tebagambira ko bisanyizo akapande bakasoma bubi akapande basoma kafuna bana bafutu soja era wakati njagala muddio mwetegereze obupande abamba banaso kuba yutani nalabyewo wekira yagenze mu PFF abala batandise dokola ki obupande bali basoma buki bufu kati bakolaze uli ku level ya foot soldier you don't qualify to be our leader now wekira nganyonyola na masters kati kale si foot soldier tebamulesenga ki ene kifo kibamwadde kira bamukubire simu ne bamugamba kadi y'ekitufu egenda waliwo yamusinka namugamba nayo sojeta sa ku sente buzino kakati yena bite byomuzanyi kyenjagadde okugamba nti nageraageranyako ekibiina kya NUP nga ekibu ky'emmese ekibu kimanyi ekinnya guba mutego ogw'emmese naye balina engeri gyebakolamu gubanga olusogwe gubanga fano gubanga olusogwe naye bakukozesa nga gulimu amaggwa guliko wabufumita emmese bweyingira bweti kabanga akasaale nti bwekakuyingira olina kayisambuyisa kasooka siko kazza kajja n'ennyama so ina kugenda bugenzi maaso kati NUP nagamba nti eryanga bw'ojingira kibanga kibu kya mmese kasita eyingira bweti teyekyusa because ulukwekyusa bweti bwa bugifumita enakuteera nakweyongera muki maaso awo ne bagikwatira awo kasita oyingira mu NUP tolina kwekyusa toyogera tokubaganya birowoozo teweerowooleza balina kukulowooleza balina kukutetenkaniza buli kimu kibu kya mmese tewenyenyizamu babwoti ekyokubiri bw'otunuulira abagezezaako okwanukula Ayatola owekitiibwa sa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'omutulako mukamwa kakujjutuka tebafunye tikiti era nabagamba nti NUP bwe nnyongero gigeraageranya n'engitwala ebuziba njefaananyirizaako ng'ayingidde mu ssabo lya Kifaalu wali kwekyusa zalinyezeko mu ssabo lya Kifaalu bwe ligenzemuko sigenako mu ssabo ssebo nze nagendako mu ssabo lya Kifaalu nze oba lya Kifaalu oba si lya Kifaalu sinali nali aye kati nze kankunyumize nyumiza essabo lya Kifaalu bw'oliyingiramu baggalawo mbamu enzikiza eri yennyini Kabejja saawa 7 ogw'emisano okuza muli matumbi buddeyo saawa 9 kawakutte wati Kabejja abeera ogu mukongozi n'amayembege ogu era keweekyusaamu bwoti emboka ekola ki ekuyitako ye n'omala okonda ku mukongozi bwoti kiboka ng'ekuyitako bw'oba onaayekyusa olina okusaba jajja nsaba kwekyusaamu newekyusa nga tosabye ate amayembe gawemula nkugambe mulimu omu omukongozi kati ate gano amayembe ge makambwe nnyo gawemula ge gasawuda ge gafufiga geeyo gakuwemula ne gakuvuma kirabe kiringa kino bezukulaga kutiisatiisa kakati tewenyenya bw'oba musabo lyaki lya Kifaalu kakati aba intending okujoininga NUP n'abagirimu njagala muwulirize ebigambo bino biri mwayingira mu ssabo lya Kifaalu tewenyenyezaayo toyogera sa ate bw'osiza okumukumaliza okubuuza gwe ate obadde ki lwaki ossa nnyo naye bakuregulatinga n'enzisa gy'ossaamu that is NUP waliyo Senkulumandu ogu Kyagulanyi abasigadde mwenna levo gye muliko kuvunama so kakati bwendaba abakaaba n'abayigira mukyali mu kyejo temunnaba na kutuuka bakyakaabya kajanja makyakaabya naye bino tubyogera bwe tubyogera nga batuyisaamu eggaali naye njagala babuli amazima kino nkyogera nga ntya Katonda yingira mu NUP at your own risk walabako obupande obwo at your own risk yingira mu NUP at your own risk ekisooka bigenda kutta kaliya y'abaana bangi abadde baagala ebyobufuzi kaliya zaabwe zigenda kufa bagenda kubavuma bagenda kubalwanyisa bagenda kubaliisa oyo yalidde abo Muhoozi yabaleese abo Museveni yabaleese abo twabalabadda abo ba DF abo bakino naye ng'omwana jasali genuine yabadde ayagala buweereza tutegeragana mukibeeremu nga mumanyi tulina ebibiina nze nyina ekibiina ekyange era bamemba bennina everyone is happy
because bakingira bakimanyi okingira okimanyi nsikikabejja ate ekyokubiri okingira okimanyi mission gye tukola ki nti olugendo tulutandise tubalagana ebyokulabirako tulwanidde ku kintu kya minerals ne bakireeta mu budget omusolo guveeko tulwanidde abantu be Karamoja bali babattanga bakuba mu manyata zaabwe nga muhoza azikubamu twakyogera Museveni n'agumbayo ne balekera okuba mu manyata zaabwe twogedde kuba scholarships ne babakyusiza. There are so many things that tukoze biri practical with evidence mu butono ki mu butono bwammwe ng'ekibiina kati ffe kasa tukulaga gye tugende values zaffe n'ozitegeera then we move togera tubanja bingi ebinene tunabisobola tusobola ebikyali within our reach but we expanding we twogerera ne tulina ba MP abagenda okwesimba abalaze okwagala actually nga bali ready they about 20 no one around Kampala tuyina ne ba councillors kola ki era wiki jogena okola aba nominating e match India omulangira George Ukona Kibinge ayambadde ku bwa mayor wa Makindi aganze Makindi yes yali awe banga yaliko councillor ebisanje binabera ko ne speaker we Makindi yaliko speaker we Makindi yes era agenze kwambala bwa mayor wasobolawo fosegede agenze kwambala bwa mayor ayambale so njagala kulaga nti ebisamu sambye tusobola okukola tukola ki mbikoze hakati gwalowooza mbuka ngene mbakabejja ogenda kuyingira essabo lya Kifaalu emboka ekunyokereko kali ya efe kali ya yombi obufuzi efe ogenda okuvayo nga bakuliisizza bakoze biki bakuwonoonye tukyana kyogamba ekyo kigendero tukyalina ebibiina ebyenjawulo nga bikyakuyamba okukula bijja kuwa space to grow politically niyo yagala olowooze nti ogenda kukibuukira waggulu please mwabaita ba foot soldier because everyone nakanani bwenyiga yakufuka foot soldier awo era nawo oyagala ba foot soldier kubanga gambe erisa buli ya Kifaalu mubera mukabejja omu kakati abasigadde ayina abalwanyi be baliga empisiga lya mayembe ga Kifaalu gawe mula gakola byonna galiwo kujjonkera galiwo kuvolana kuti obona kuzawa wansi so bwoba tobisobola noonya ekibiina muona akola ebyobufuzi okule politically nga weetaaya ofune open mind you know webere nga wesalirawo kwa kitegeza bano ba Julius Mutebi babasa mulekere basolufirawo politically yes they can bamujeko ticket you a young man basamulekereze young man yes oba ina ensobi gyakoze teri malayika ebi Museveni yazabikola naye abantu basobya n'abazza you need to grow these leaders wali badde omudizakano mugana naye bino tobiddamu bwaba ina ensobi gyakoze togiddamu ne tukudiza obukulembeze kubanga yate bena kibasinzira ko mbo basimanya busobozi mali kati nubiyaniri busobozi kyo wa meya bwayina tayina si busobozi bwaba yasomba kirene nyondo za mala senior 6 ya mukaga era ibbaluwa nkakasajjayi kakati bichi byamanyo okukola ngo jeko kuyimba so ikinegeza nti it's all about the ability naye ategwe pate wetaaga okukuza abakulembeze ebo niroza kuba okozesa ku myaka ena bw'osuula myaka 3 bw'osuula that's not leadership actually kitegeeza nti gwe abakulembedde gwe senkulu waabwe ate oli mujega nnyo you don't have the capacity to grow your leaders to mentor your leaders to shape your leaders oli mujega namba lujega and that's Bobby Wine he does not mentor he doesn't mentor oba kitegedde otera okuwulira abakulembeze bagamba ffe sebaana yatukola kibwati ffe twali ku mulembe gwa Besigye ne tukola bwe biti kakati ng'oggyeko n'ogamba abantu tumwesimbewo twagala that mentorship oliaga mintu nze ku mulembe gwa Bobi Wine mentorship because abamba bwakandi bazigwamu ne bayingira mu kulembeze nobera cancer nobera MP but you're not mentored ebese ekidako tobaayo bw'otuuka mu parliament ejja kusindisa don't perform because tebaku mentored you are not mentored tweyanza nnyo Ssaalongo olwaleero ekintu ky'okumentalinga abakulembeze kintu kikulu nnyo in fact naye bwe tubyogera tali kati abateeketeeke bakola ki oli yali ebitaano kama that rubbish ne badira omuntu omu nefuuka eggwanga ddamba rubbish total rubbish bayita mukali akakodyo kwa kumukuwa totala avirewo ddala bakutte mbugwosigale nga abaganda abalina embavu bonna baweddewo buli avaayo oyo mukaku yalya oyo mabike yalya oyo abedi yalya oyo kigundi yalya abo bamatovu babasasula kuyasasula nga asasula nnyo ayina ssente mpitirivu mwe batasasula ate mwe mukola biki kubanga bana abasigadde oba 40 tebabasasula bakoze eki nyeko yadduse yekka tebamusasula yadduse embalonzi yekka batandika namugoba genda kamulangane yagambye why tebadde ku favor ye ate bali ne bamusaba yate yakola ki teyalya atali akoze eki ze mpise malayika tweyanza nnyo
tweyanzige wona wadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Ssaalongo Matovu Moses ayogerera NIDA yagamba kasooke aleke ennyanja etabanguke bw'enaateeka nga balonzi bategedde kye baagala ajja komawo mu byobufuzi. Kituufu abasajja abalimu ensi abasinga baaganye okujja mu byobufuzi bya wano. Ni Jesse Muyingo nalaba yagamba nkivuddemu nange n'abalala kuba kati Kasakya tosobola muddamu mulamu byabufuzi okujjako ng'embeera eteredde. Yogenda okunyonyola abantu bakubuuza ojidde mu kibiina ki omala buli ekibiina ate bakantu kankubulire wano mu Buganda bakitiza ne NUP neera wa NUP bwajja n'anyonyola nga batandika kale tukimanyi gwe waffe naye otukoze otya lwaki be mwagala baana bato sente bazijjewa zibagenda obbawa tewali mwagamu babbisa afunye ekifo natandika genda kubba kubanga mwamupakula mwagala mu ssente buli kaseera musinga nti NUP gye mwagadde ekulembere temubatulugunya bajjako buki busente bwabwe let them serve as leaders. Tuyanza nnyo Ssaalongo wano wadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero tukomyewa ne Ssaalongo Matovu Moses tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.